إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba barakallahu fikum. Tuli mwezi guno ogw'emirembe, mwezi ogw'emikisa, mwezi wa Ramadan. Tubayozayoza okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera nti tuyingira omwezi guno nga tuli balamu. Alhamdulillah, tubalamira nga naffe tetwereseeyo okubeera nti tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mwezi guno, era tubeere nga tuvuganya mu kubeera nti tukola emirimu emirungi egyo egigenda okubeera nti tugifunamu ebulungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era tubalamira okuba nti mulamiragana amazima n'obulungi. Munne atasaala beera ng'omugamba ku bannaye saala, munne atasiiba abeera ng'omulamira bannaye siiba, munne akola ebintu ebikyamu ayogera ebikyamu, akola ebintu ebikyamu beera ng'omulamira abeere nga yeetereeza. Buli omu abeere nga alamira munne eri obulungi n'okuleka ebintu ebikyamu. N'okuba tubalamira okuba nti tugumiikiriza mu mwezi guno ogw'emikisa, tubeere nga tugumiikiriza, tugusiibe nga tuli bagumiikiriza, era tukwatagane mu kukola emirimu emirungi. Allah yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, muyambagane mu kubeera nti mukola ebintu ebirungi ebirimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ate temuyambagana kubeera nti mukola ebintu ebikyamu. Era tubalamira okubeera nti twewala buli kimu ekikyamu, buli kimu Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabeera nti aziiza, tubeere nga tukita, tubeere nga tukireka mu mbeera zonna. Ebibikyamu byonna ebiri mu nsi kabibe nga biri mu kifo, oba omanye ekifo gundi wabeerawo ebikyamu ebikolebwawo, weewale ekifo ekyo. Kazibeere mu mitimbagano, oba omanyi nti omutimbagano gundi guliko ebintu ebikyamu, beera nga weewala omutimbagano ogwo. Naddala mu mwezi guno gwa Ramadan, era nga lijja bba ssomo kubeera nti tubeera mu mbeera bwetyo, ne Ramadan ng'ewedde tubeere nga tusigala mu mbeera ennungi ey'okubeera nti tugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi guno mwezi gwa kukola mirimu mirungi, mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwakubisaamu emirimu emirungi. Allah subhanahu wa ta'ala agikubisaamu. Omuntu asaala esswaleemu n'abeera nti Allah subhanahu wa ta'ala amuwa ebirungi ebitagambika, n'abeera nti agikubisaamu emirungi emingi. Mwezi gwa kusonyiwa, Allah subhanahu wa ta'ala asonyiramu abaddu be mu mwezi guno. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man saama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadan ng'agusiiba kubeera nti ng'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kyekisooka, agusiiba nga akkiriza nti wali asinzibwa mu mutuufu okujja ku Allah, era akkiriza nti Muhammad mbaka wa Allah. Omuntu oyo nga asiiba kubeera nti afunamu empeera, ng'asuubira okufuna empeera kuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yasuubiza omuntu oyo nti Allah ajja kumusonyiwa ebyo byonna bye yakulembeza okubeera nti akola. Omwezi guno mwezi gwa birungi. Mbaka alayhi salatu wassalam yagamba nti idha dakhala Ramadan eno weeyingirawo, ekisiibo kino wekiyingira, futihat abwabu aljanna, emiryango gy'ejjana giggulwawo, wa ghulliqat abwabu jahannam, era emiryango gy'omuliro gibeera nga giggalwawo, wa sulsilati shayatin, era shaitaani n'amasitaani gabeera nti gateekebwa ku njegere. Abantu sitaani zireme kubeera nti zitawaanya bantu babeere nga basiiba nga tebalabankanyizibwa shaitaani. Nabwe kityo omwezi guno ogw'ekitiibwa ogulimu ebintu bino ebirungi, tusaanye okubeera nti tufaayo okulaba nti tufuna empeera nga tukola emirimu emirungi, tubeere nga tufuna obulungi
obuli mu mwezi guno. Mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam ti as-siyamu junna, okusiiba ngabo etuziiza okubeera nti tukola ebintu ebikyamu. Era nabbi n'agamba nti fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, omuntu yenna bw'aba asiibye fala yarfuth wala yajhal, era omuntu oyo tabeeranga yeejajaamya okubeera nti akola ebintu, ayogera ebintu ebikyamu, akola ebintu ebikyamu, abeere nga yeewala ebikolwa byonna ebikyamu n'ebigambo byonna ebibi, abeere nti abyewala. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, omuntu yenna bw'abeera nti amuvuma oba ayagala omulwanyisa, ng'ayagala okulwanyisa nga wasiibye, nabbi yatukubiriza nti beera ng'omugamba nti falyaqul inni saa'im, gamba omuntu oyo akukyokoonya, omuntu oyo akukyokooza oba akukema, akuleetera ebigambo ebyagala okubeera nti bikujja mu mbeera oba byagala okubeera nti bikusunguwaza, beera nti omugamba nti inni saa'im, mazima nze nakoze eki, mazima nze nasiibye, toweeteeka mu ntalo za bigambo oba ez'ebikolwa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba hadith eno, hadithul qudus, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kullu amali ibni adama lahu, buli mulimu omwana Adamu gwakola, buli mulimu omuntu gwakola gugwe, alhasanatu bi'ashri amthaliha, wakola omulimu nga mulungi Allah subhanahu wa ta'ala abukubisaamu ebirungi meka 10, buli mulimu gwonna omulungi gwokola Allah subhanahu wa ta'ala abukubisaamu nobanga akoze omulimu ogwo emirundi 10, illa siyam, okujjako okusiiba, fa innahu li wa ana ajzi bih, mazima okusiiba okwo Allah atugamba nti okusiiba kuno kwange era nzagusasula, okusiiba kuno Allah atugamba nti kwange nzakusasula. Allah subhanahu wa ta'ala ebirimu gyonna giri emirala Allah akuwaamu ebirungi emirundi 10, naye okusiiba ko teyagereka mpeera zonna, wabula yagamba okusiiba ko kwange nkwerekedde, nzamanye empeera zaako. Era Allah n'agamba nti taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, omuntu aleka obwagazi bwe, n'aleka okubeera nti aleka emmere ye, n'aleka ebyokunywa bye ng'abirese ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atugambira mu hadith eno nti lis-saa'imi farhatan, omusiibi alina ensanyuka bbiri, farhatun inda fitrihi, olusanyuka nga asiibulukuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, n'olusanyuka ng'agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, ng'agenda kubeera nti afuna empeera ze okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah atugamba nti wala khalufu fami saa'im inda Allahi atyabu min rihi al-misk, akawoowo akava mu kamwa k'omuntu ayasiibye, Allah atugamba nti akawoowo kalungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga akawoowo akayitibwa miski, akawoowo akawunya obulungi akayitibwa miski. Allah agala nnyo omuntu asiibye olw'okuba nti aba yeerekereza nga byonna byerekereza abirese ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo omwezi ogulimu ebirungi nga bino tusaanye okubeera nti tetweresa mpeera, tetubeera nti tugayaala okubeera nti tufuna ebirungi ebiri mu mwezi guno. Era nkubiriza nga nange seereseeyo okubeera nti tufaayo okulaba nti ekisibo kino tukirongoosa, tubeere nga tufunamu empeera wa Allah subhanahu wa ta'ala, twewala ebintu byonna ebikyamu. Nabbi yagamba man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah subhanahu, omuntu yenna atereka bigambo bya kalebule, atereka bigambo bya bulimba, ebigambo ebikyamu n'ebikolwa byonna ebibi, ebigambo ebibi, ebikolwa ebibi byonna n'okubikolerako, omuntu yenna ataleka bintu ebyo, Allah omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, Allah talina bwetaavu lwa kubeera nti omuntu oyo aleka emmere ye n'ebyokunywa bye. Omuntu oyo okusiiba kwe kuba kukendedde, oyo yenna asiiba naye nga asigadde akola ebintu ebikyamu, asigadde ayogera ebintu ebibi, oyo okusiiba kwe kuba si kujjuvu. Nabwe kityo tufeeyo okulaba nti tusiibe nga twekuuma, nga tetusiiba njala yokka, wabula olulimi lusiibe lubeere nga lulese ebikyamu, amaaso go gabeere nga gasiibye nga galese ebikyamu. Okusiiba kitegeeza okuleka, al imsak, okuleka ekintu, naye olulimi lulina okusiiba luleke ebikyamu, amaaso gasiibe galeke ebikyamu,
emikono gisiibe gireke okukola ebibi, ebigere bisiibe nga tebigenda mu bifo bikyamu. Ffenna emibiri gyaffe ffenna tusiibe nga tetusiibye mmere yokka na byakunywa, wabula tusiibe nga tulese byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nti atuziyiza. Olaba weerekereza emmere n'ebyokunywa ate ng'omubiri gubyagala, kati olwo ezzambi eryo ly'olowooza nti tosobola ddireka, beera ng'olireka nalyo kubanga osobola. Musiki biki n'ebirala byonna bibeera nti okola ki, obyewala. Okulaba ebintu ebikyamu, okwogera ebintu ebikyamu, byonna byonna tubeere nga tubyewala. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.